Political updates. Abantu bajenga manti ensonga zaabwe kubanga besiga bannayuganda basigaza kuba nti obwesiga bwina mugo abantu bonna bagenze mu makooti bafunyeyo justice. Tell me a Ugandan who rejected an appointment. I don't go to president's office. Yegwe Nakalema yagamba jangu ntwale I will never even peep inside that office. Wachigana chagwa kale It was intended to humiliate me. Because I respect the president, okay, my name is there. But it will be expunged at the right time. It will never appear in any of my documents that I was once an advisor of the president of Uganda. Wow. A number, it is 0701 37 98 61. So we'll have to never saw zineno. We're going to get a kumsonga yo 0701 37 98 61. Mzee Tamale. Kakati nkubulira na banya tumalize nsonga yetu deku. Andi nkubulira. Tikakati ekiri mu parliament, I've written it in my book. I delayed my book when a judge becomes a thief because of a counter judgment by British lawyer. Okay. Yakubya judiciary ya Uganda. Kumusango gw'omuzungu. Awo wenyini manje kusango gw'omuzungu. Kumusango David Conero omusajja omuzungu. Olanyataina wijitolo omuzungu yabatunuzi yakubye nabasa nabajudi ate yabagamba lawyer yakudusemu omuzungu yabagambye ate mwana wange byonna mwabijeno waffe saye mu comfort yakubye judiciary owiyedolo ewaabwe ekungereza yagambye tebasobola namuwa bwa magistrate. I'm telling you, that's why I've read my book. I'm including the two judgments. Omungereza yetukubidde judiciary ya Uganda n'agifungula ne wigi n'azibajjako. But for me, I know we have capable people. Yes, we have capable people. For instance, when I talk about the Chief Justice, I know him and he knows me. Yeah. He started once. Namulabako. Nemusanga Mulanda office. Nga secretary. Nampaneta. Maybe he has forgotten. Unyedula, I know him. Okay. Emyaka nga nkyali na mulupapula lwa mwine. Yajja okumpabira omusango nga representinga Gundi. A man from yali mwaluwa different yali Gundi opikopoka bali bamutadde mu judiciary ne bane mujjawo ngaliko DSTs kati n'akayalinga obunyeddolo. As a simple lawyer, I found the obunyeddolo again mu land commission and I had put it to get land. Era abalandi kyembeewuunyako nti bw'ogoba land commission tebamanyi kwerwanako abo babyenca. Me who has acquired land from land commission, what do? We apply land for development. Now, the land commission will tell you, go and talk to the current owners. Okay. And once they give you a no objection, come back. So it is not the land commission. The land commission. Bano omusajja baya wettaka amala kukolagana na boodi ya somero nti ekisaawe mukitunda nti ye ne basalawo ne batuuza Parents Association ani ne bafuna resolution. Kakati omubbi wettaka n'asaba ekisaawe bw'asaba ekisaawe ono najja akola application. You tell me where the land commission has given land to somebody where the current user has not given a note of no objection. Baba kubira bwere. Niza ati nti bayambira bwere. Oyo byencha tibaba gobi bakoze. You see these civil servants cannot, even if they want to defend, kana mawulire magule. Kakati nkuga. Ti oyo omukazi Gundi bamuvunana. Ono Amongi. Mongi, Deputy Speaker. Yes. Teyali wena alemu. Yekitufu.
This is the problem of Teso. Yeah, yali wenale. Nabagambi nti me I've written another book, The Rise of Terrorism in Uganda. Contrary to public knowledge, to a common knowledge, to a popular view, Kisamba Chichwamba Institute was not burnt by ADF on its own. A senior UPDF officer did instruct, got a group of these boys. Senior UPDF officer? Who is dead now. And if you want to get the facts, ask Lieutenant General Angina. I have not talked to him. Angina is married to Kirama's sister. Kirama ya baba aba UPDF. So there was, I said, you go in the records and find out where a day before Chichwamba was burnt, was attacked. There was no meeting of division commanders of UPDF in Kampala. And this man, Angina, survived 3 ambushes on his way. Okay. Mugere mu kibuuzi. Nze missionary nakitandika. Olwatandika wadda. Nze nkuboli. Byonna mbimanyi wano. Kyekibadde speaker kyekimukubya. Anti nkuboli si waabwe. Teyatandika nabo. Noono omukyala teyatandika. Bonna betteso. Okay. Ono yatandikira mu FDC. Naye kye neewunya mu Bible, I've never seen a system which even Jesus said, abazza oluvannyuma n'abajja abaakeera baafuna empeera emu. Everybody welcomes. Naye bano obujozi waliwo omulenzi ayakola obusika by all means ye yaleeta olanya. Do you know? Let me tell you. A day before the election of a speaker, Nankabirwa, Franka Tumwebazi, Ogwanga, slept in the interview. At 10 a.m., they met at Munyonyo. I've already did challenge me, Mbakbe. They sat with the gentleman who promised them 100 million in case Kadaka was kicked out and Olanya was voted. Okay. I have the video and the recording. But after fulfilling what this man told them, he switched off the phone. Nekiwanda. Mujeyo omutwe. Nedda mujeyo omutwe mbatere. Nawirako mugwedeko ng'akaaba nti abantu bamuzize kubanga baga yaleeta olanya. For me, I know what is happening. I know what happened. I know what is happening in Parliament. I read my book. Okay. How Kadaga's spirit Omuzimu is haunting Parliament. And you see, when you see these people attacking the deputy speaker, Olanya must be in danger. Because normally, when the mafias see, and it is, you see, for me, I know, there is no way in Africa. African politics rotates around the ethnicity. Okay. Africa etambulira ku ethnicity ku mawanga. Osanga wote sipiika nga ne chief justice bava mu kitundu kyekimu. It's an abnormality which must be solved. Ekyo kyakwewuunyisa. Anti they are anticipating. Ate n'obutandikira bw'oleeta ensonga eyongazi. Bano ba mafia, they are anticipating erishafu kati baagala bombi bagende. Bw'oleeta ensonga eyongazi. Mbabuulira. IGP avaawo. Nze nkubuulira. Byonna byebimu eyo. Anti nkubuulira. It's an abnormality. Yeah. Somebody yagamba, I prefer working with the Northerners. Yesterday nakubya akatambi. Museveni linked this man to the Russian satellite. And this is, Museveni uses, Mirundi sends information to Museveni. We must finish him. Kakati eno government is. Tell me, nti tebanvunaana Bobi Wine. No. Naye sente zo nannyini buyinza okubeera omuka obulamu bwe bwonna yagamba sente bazimpadde kukolera muhoozi kalu. Omwana wa Museveni naye mmwe gavumenti ki eno bannaffe naffe tulemeredde ti omuntu alemera sente zange. Kakati mbabuulidde ne mbagamba ti omuntu tulina unique cases ewaffe e Masaka ne Rakai. Omwana eyayita mwana opposite ewaffe e Rakai katukyotero
Museveni tamwogerera wakiri yali bawaddeyo akasomero tuli cognize mu Buganda mwonna baagwa omwana oyo n'ayitamu talina na minisita talina kantu nakamu taliriko yakola ensobi okuyita mwana opposite muli mu family kugamba oli mulungi nnyo toli waawano oli mugezi nnyo toli waawano family yenale it is bad to go through an opposite we must be defeated n'olwekyo gwe tuli wenale enale juu where do you find such a policy a man Kenyatta used to say once you defeat a minister you become a minister. But this boy, young man, the youth, who came unopposed from Rakai now, has never featured anywhere. He made a crime, committed a crime under Museveni's party that talks about the youth to go unopposed. Why did Museveni yali bazimbidde essomero? Ti omwana wa mwono lwokuba yayita mwana opposed ng'akyali yali badde naye because NRM was not supposed to go through Buganda and this man went through oyo si mwana wa wano oyo si mwana wa wano. What type of party is this? What type of party you people are you running? Nenga bye party you kakati nenkubuulira nti ekyokubiri Mpuuga yeesimbawo opposition leader Gonna yeesimbawo Mbire yeeyita Mbidde Mbire neyeesimbawo kakati sifuddeeyo naye omwana wa Hajati owa Boulevard ye yaddirira Mpuuga tayogerwako bagenze ne baddira ssente ne baziwa muwala wa Sempijja eyafuna obululu obusatu. Which part are you building, Muzeyi? Which part are you building? Which party are you building? Omwana yakwata ekyokubiri. Omwana yakwata ekyokubiri. Next to Mpuuga yakola ensobi, Semasobi. Okujja n'eyesimbawo. Yakola ensobi okuvuganya Mpuuga owaabwe. Mpuuga si waabwe. Leader of opposition ate waabwe. And how do you explain this? The person, this one is the opposition leader. Yes. Would remind you what would you reward on omwana first attempt. Kubanga omuntu ogusoosa okujja abadde muzimba kibiina mu kizimbe naye ekibiina tekizimbibwa bwekityo. A person like me, I wouldn't have been bundled out to sit down. Mama wange kyava mbuuza waba kimamu nti mama wange agamba tokaaba oba baagala kutta bwe batyo waba kimamu ki lwaki wabagendamu wali tobamanyi ena ne mugimanyi wetu esasula era ensasula yammwe nolabeko n'omukono juzi badde begwa mu matayi sante ya punda ni mateke bakulu b'NRM babadde wano mu Kampala but you see Muzeyi Tamale wala sikafu yabaddewo bwakati w'omukulu Sinkatongole naye nga papa omuzungu yatunulya bwati the most senior bishop in the Catholic Church who would become the Archbishop of Kampala yali Bachenga Munyankole ne bagamba nti kasita mubitandika ne muleeta Omunyankole wano e Rubaga mugenda kufuna ebyabasiraamu mugenda kufuna ebyabakristaayo. What the Pope who is a Muzungu did divided the Catholic Church into 4 archdioceses. Okay. Bachenga, what do you want? You want to become Archbishop. Become yeah. Archbishop at Mbarara. Yes. Okay. Naye Museveni, who is in the church, that a younger girl on her first attempt, NRM could not field the candidate against Mpuuga because it was an over. Nakuba omwana ne mutamuwaayo kantu nakamu Muzeeyi olimba. We are not building a party. Nimze tamali chikwewunyisa bwolaba gwokaaba ate olwo omwana era nze mbagamba nti what disappoints other people when the NRM does something, I'm not disappointed. Why? NRM is an amalgamation. Yeah. It has split into factions.
era mu obukundi bungi ate buli kamu kalina amaanyi. If Museveni can release money to me omusajja n'azikwata mbona anoonyeza mulensigweba toliddamu kundi ate nakati waliyo meeting. Yesterday I was there, I was watching their meeting. Mane ntwe ye pussy mwali. Ntwe ye pussy ono mutani wa Kajiji babadde mu meeting. They are having a meeting at 4. Nemba tunuli yabwe. You man, you have caused all of the troubles because you confiscated the money's money. Ntwe ye pussy. When they wanted to compensate me, they didn't use ask what are we compensating? When they bought a car, zineza tax. Ne bagiteekamu 10 billion. Did this boy into a pussy didn't hit organize to kill me and take the money? Ngenda kakuba obutambi. Bonna bayina okutemba. Court egula bungenda kuza mwezi 10. As I talk now, as I left, Museveni's lawyer, his son-in-law, lawyer Yani, Kalujire, was going to meet them. Okay. They are planning, they are fine. Baba, what the option, what do they want? What woman have you ever from Eastern? You have to do a meeting. Baloya bano ba doctor kati emotoka nesimbe makerere nesimbe mulage ya police ngirike ebitala olaba ba doctor abawandagala babetaka abatta abantu ekirudu no malosi ataba abekirudu mubakwatanga kiro kubanga abantu betegeso bamayinja ba doctor bekirudu waliwo doctor mu Albert Kuku oyo ye ali indicted ba doctor babiri Erugazi bali indicted. Dokita Masaka omukazi indicted. Ate yakyakola nokola. Mbabulira. Singa temule, I say you must compensate me. Okay. Compensate me kubanga nze. Waliwo yabadazi na amazina mbuyawaddeyo bakuzizako. Kwata ku ssente zange. Bakuzizako. Walumye. Era mwanange obusika bwa Museveni bugenda kwanguwa nnyo. Obusika bwa Sheikh Museveni bwawedde. Omayirwa ki obusika bwa Sheikh Museveni bwawedde. Andi wabadde wabasika abaana aba. Babiri. Aba Hajat. Aba. Babiri. Ninga baawukana Hajat mulandono Hajat. Kakati abadde alwanira ennyo obusika bamusanze wandege yanga ali embizi. Tayinza kusikira Sheikh Museveni. Tasobola kusika. Bamujimbye abayisisi kuntabala bamusanze omwana wa Sheikh Museveni kubana abadde I'm not talking about literally. No. Kwa abadde alwanira ennyo obusika bwa Sheikh Museveni bamusanze wandege ng'atamidde ali embizi bamuwandula oyo ye yawedde bwe kaba kaludo kaliwo oyo ye yawedde kunejimbamu odangamu nonejimbamu. I want my money. I want my compensation. Tuwamaze ensonga ya musajja oli ya David Connell omusajja omuzungu anti omuzungu nkugambye bane kugamba nti lawyer oli ali musango yabuuse yafunye Paul Bayingana yajidde musango. The Nabasa had no jurisdiction over the case. Omusango yaguwoleza Mpigi gwe Namayumba eba Wakiso gugenda Nakawa gujja Nakawa. Yes. Okay. Bali bagala bafune special title nti eri yabula kubanga eri omukazi yawona power vatu Nakawoza Christine mission esindika aba agents nizujjayo list yonna kabe Wakiso bagikuweka naye njakola mayanja yole Wakiso kubanga abe Wakiso bonna bayina omugoba bagobe abe Wakiso bayina kama simu nga boogera n'ababbi b'ettaka. Njagala tuyole nze njagala n'evidence tuyole. Office bagigobako kabantu bayimiriza bamani badda. This is what I was explaining. Nti aba abaana
abatunoonya is not ADF. Bano bahayalinga story gireke tujja gikola ku ensonga tujja tambula ku lwokubiri. I can capture these people. Afende muhoza landing eyo nga bayalanding olava budduka n'entwe zaabwe they're being hired. Totona kunyumizaako muto wange yagudde mu gufo Junior. I don't know what Junior yengidde ali mu ofisi ya mayanja kati. I leave my children. Ali mu nsonga za ttaka naye kati. And I would, for me, if he had talked to me, you cannot move from one extreme end of politics to the other. Never. Okay. Except if it is divine. You make a gradual process. If you are frustrated, mbabuuza nti omuntu bw'akubbako ekibanja kyo omukanyugira n'ekyapa ky'ettaka kubanga onyiize nnyo. Nze emyaka 8 gye bankozeho kitakyakoze myaka 8 babatalinze oyo omwana batagitinga mukazi wange bamutte bampadde obutwa emirundi 5. Do you see my lips? Yeah. Many people believe nti wandaga chako wandaga makenda gobera nago. Ebyenda byonna babyonoona. I don't know how long am I going to live. Ngamba mwe noga nti gwe oyinza okukwata ku ssente zange nzikuba mbwajje twogere sikuba ennyondo nenkwasa omutu. But are these people human beings? How arrogant are you? That a man like me, you have suffocated. Museveni aga nti bamuwe obukofiira abukube na ssente nazitwala ebbanja lyange lya miliyoni 3 ssente nazitwala. Do you know eriki mirundi kakati kabakujimbe ate negwe mbabuuza abantu nti naye can't you sit down and review nti before you antagonize this man bwe nali sinnamutabaala nayina emirembe kati oyina emirembe mu abantu bonna bakudduseeko nukange nogise buli omu adduka lwaki tokkakkanako mirundi tomusobola nze nsobola ngenda waffe mu nsozi n'enkuma ebyo nebakuba ojja kutambulyako ne mu kagaali k'abalema. If you don't take care, leave me alone. Let us drive in different lanes. He's watching me and his friends have warned him ti omusajja muveeko musajja w'amaanyi akamegga enjovu kenkanaki. Kale tugende mu mpapula za kakati look at this headline. Universities to have 3 terms. Babadde balina 3 semesters. Emyezi 6. Ayinza okuba nga alinamu sense. But you see, let me tell you, when I was doing logic, the logic lecturer told us that a new commissioner of prisons came, took over prison like Rosetta. And they found prisoners eating 3 eggs each in the morning and eating 3 bananas in the evening. The man announced, from today, you are going to eat 3 eggs and 3 bananas every morning. The prisoners thought that there was a change, but there was no change. Because a change would mean that you have shared the 3 eggs and 4 bananas in the morning, and you would have an addition in the evening. Omusomesa wa logiki bwe yatugamba nti omusajja yajja okutaking over prison n'asanga abazibe nga bali amagye 3 ku makya ne bali amenvu 3 olw'eggulu n'abaga nti mumanyi ndeese enteekateeka empya nti etya mujja kulyanga amagye 3 ku makya n'amenvu ne bakuba mu ngalo naye yali akyusizza yagatta bugasi. Yes. Because what is important, you cannot reduce school fees. Yes. What these lecturers are going to say is that tubadde luli semesters zibadde mmeka zirimu emyezi emeka. This is not propaganda, because propaganda is based on logic. There is no logic here. Lwaki
Auntie, what do you want? We call it a kicker. The sub-headline. Move to have impact on students' fees. How do you have impact on school fees? Why don't you maintain and give an ultimatum that this is the amount of money? Okay. Because unless you say the amount of money, they calculate the power, they calculate the hour a lecturer makes, and therefore will not change. Like in the case of a man who took over the prison. Nakyusa n'agatta. Ono propagandist bamuteekayo. Ono kamya mukwano gwange sijja mwogerako. Bamuteekako deputy. But the deputy is very arrogant. How? Yagenda ew'omusajja gwe baagobamu. Teach me how to manage. That arrogance. If I was performing it better, how come that I was removed? And how do the president, His Excellency the President, how do you punish a family twice? The deputy Igigi was Bagemeire. His wife did not fare at all because antagonized some people. Tebamwagala mu justice kubanga notafere bamugoba mu justice nono musajja wa UPC naye yagwa mu kalulu. Why? Nti omusango gwe Hague gwita baba wandikira government gwita Minister of Justice ne badduka emisinde ne bagabayo Bigirimana ne bagabayo haja tumwebaza n'akajjala totuula ku mazima era amazima gavuddeyo. Babajimbye kutta bantu. 4,000 Ugandan girls were killed in India alone and the organization. There is a politician in eastern Uganda, Basije Zatomerang. Yabadde mu meeting nebanne. Tiu. Wamulabye. Mbamba laba. Kati bayina meeting ya sawa 10. Mbamba laba. Tiu. Okay. Parliament proposed the cutting of the budget. Who can cut the parliament? Bali mu kuyomba. Budget ya ganso okusokolwa. Ono bamufuula musiru. Y'omukazi oli era gwe baakubye. Omanyimu ffe tubimanyi mu propaganda. Ono kati bamufuula musiru. Do you quarrel in the parliament? When the Minister of Finance, Parliament can even say, if you cut our budget, we shall not budget. Era bamuliko omukazi ono. Beba. Ono ali mu New Vision yaveeno era ewamu era bwe baleetambwa ne bimufulumye mbw atwala ekifo kyange otwala kyange bati bwe president yambuuza oleka wani tinamusa era bakimusa Saabajozi bakimusooza Kongolo bakimusuuza Nabusaayi n'atuulawo banaddukawo Kongolo nga yeereega oneerega muggwe tojja kungwako seggwanga gyakoma okwereega ojja kkaluba ennyama nze siri muntu wakuzanya. Kakati bano oba olonda 10 is increasing corruption bannabasa baleeta. The issue is not money. The issue is how to handle cases. Yes. Kakati ono Uganda's first woman MP is not important. Universities run 3 terms. Ekyo kiwedde. Teachers. Mwalimu zisaako gross. Eriwo. Percolate it to the teachers. If it has raised reward, how do they benefit? Has it percolated or is propaganda? Kati bagalira kati omanyiga na wagabiga nga mafia kati gategetinga ministry yaki education era byonna biri mu education bana ababbi bawano kati bamule olaba bagambye mbu basi emu yatulikiddemu ngeza global ziri 10 eziyita ku Lwemasa kati mulimu kati olwo mu global Swift Safari kati mu buleeta obumu obukebera era sebo kasajja kakkulubya akabukedde ke kasoso kuba digida era digida ne baleka bwekibeera era digida bagula obuuma bwazze mu buleete nga temuswala obwonna bupamyemu. When you raise these gadgets then people will know that Mirundi told us the intention was to bring these checking gadgets. How can Nalweso and Kisaka frustrate a meeting of taxi drivers to unite a few days? Motoka debazikuba. True. Naye olunaku Kisaka bajja kubatolawo, bajja kubakwatawo, bajja kubafatawo, bajja kubajjawo.
ebyo byemukola ebyo nemuzanyiramu okufuna ssente nti how can security babadde bamaze okusoma bannalweso mu sipiiki ya Museveni ti the situation is going to namase kakati gundi bagenda muzikube lekewo ekiveera baleete ki obuuma bizinesi ya buuma kati buuma noga nti global terrorist yagala okusiba oluguudo lw'e Masaka ISIS avewa asibawo akagaali asiba baasi emu nga global ziringa 10 kubanga enguudo bazeeguza naye mmwe Kisaka Nalweyiso naye mmwe bwe mutuulaawo ne mutuula ewaka muga nti ffenna tuli basiru mu ggwanga omanye amawulire ga Uganda galowooza nti we are all fools bannayuganda bonna nti obwongo bunafu no, I'm a highly intelligent man. I'm a very highly intelligent man. I read the propaganda and dismiss it. And this is not propaganda. Propaganda means intelligence. You must be. Fish exporters want poor men to give their beautiful wives. Uno neiba gula mugule. Ebintu ebisinga obungi biwandika nga fool. Neiba baguze mugule. Nti eriyo a foreigner who can say that in order people of the Philippines to get money, the Philippines are in in order for everybody to sell cheap oil to China, because China is now the leading buyer of Saudi oil, that the Saudis should not drive vehicles. Ate abo mu parliament nga tebamutegedde nti empuuta Obote gye yaleeta. Empuuta was brought here by Obote. Okay. Era Abaganda mu kuvuma Obote empuuta kitegeeza kuwuuta yalye ebyonna byonnyanja n'ebimalamu. Empuuta bagiyita Sabulenya, linnya lya maama w'Obote. Yali nnene nnyo era balina omuzannyo gwe baazannyanga ogw'empuuta nga bavuma Obote. Okay. Yes. If Obote, a dictator called Obote, Militon, brought empuuta. You young man who has already, why do you concentrate? Nemukuba amato gaba, nemubata olw'empuuta. Bannamwandu bakaaba, bamulekwa bakaaba lwa mpuuta. We must control the wreck. Temwagisangawo. Naye ennyanja eyazzebuzi yajja ku mulembe guno. Mwe mulumire engege mwogera nazo olulimi lwazo. Nemubbye nnyo bannange mulimba. Abantu baagala nnyo Museveni naye okwetakula mugenda kutakula ewabi tobalabeko nga badduka kakati bino bisinga obungi bino temuli kakati sooka olaba ono. Government cuts the budget for ministries. Which ministries are you talking about? Bwe tuba tusoma political science batugamba tulina ze tuyita key ministries. Key ministries, these are vote catching ministries and they are normally women, they are given to women. Heresy. That is one. Kati sente zigenze mu heresy. Oxygen tabeerawo eddagala balimu. Kakati ne bwonna jeno noteeka. Nabagamba nti kasitosala kabinako noteeka nosiba ekisambi. Waliwo dona. Naye muyina emitwe. Which priorities are you talking about? Because even if you cut kakati ababbi era bali eno bagenda nti ababbi bali eno gye bateeka tewali ababbi. Yes, kakati you said you are going to give billions to Paris gold to parishes. Parish model project ziri luddawo nga nze ngenda mukyalo ewaffe ne miliyoni yange envungise abantu ne bategeera nti nazze naye ebiliyoni ziteereddwa bannange magezi zaguze empewo gye basa. No, olunaku lumu magezi ate bo tebalabo. I want to tell you nti magezi ayina stamp yeetakula yeko neyeetakula mutu neyeetakula mu bugalubindi. Tewali mulamuzi yagambye ti endagaano yeerose ebeereko stamp. Yagambye nti stamp zirina weerose amagezi olina stamp. Ekisajja ebimu ku biwumbatuutu omanyi omusiru tulina omufungula ndiga omuwumbatuutu omuzoole